neyanziza nnyo abandaba era bampuliriza nze Ssemambo Christopher nebaza abantu bonna abangoberera naddala mu lulimi Oluganda. Olwaleero nga bwe nabasuubiza nti nja kudda era nga buli kaseera Katonda nga agabye obulamu nja kubanga nammwe okubaweereza ku bisoko ebitambula mu lulimi Oluganda. Ekisoko ky'olwaleero kigamba nti okulaga eryoyo. Okulaga eryoyo tunuulira abantu bangi n'obalaba ng'ekintu ky'olina akyagala egamba n'alulunkana omululu ogususse gwe guvaamu ekisoko kibayita okulaga eryoyo. Kwegamba n'osussa omululu gwe buli kintu n'oba ng'oyagala okitwale okibeere kikyo. Ku mulundi guli naleka mbagambye nti nga mbategeezezza nti okulukuta omutima nakyo kyaliwo. Kakati nakino okulukuta omwoyo kyaliwo, kati nakino okulaga eryoyo ye muntu okuba n'omululu ogususse. Obulidde Oluganda bwe lulina ebintu ebingi neyanziza neyanzeege tusinkane omulundi oguddako.